I shall therefore allow a plea for adjournment and I'll only give prosecution 1 week. Appear here on the 13th of October 2023 at 2:30 to respond to this application. The accused persons are hereby remanded till then. Abantu bano bali abantu 48 naye olwaleero waliwo abamu ababadde bafunyemu obukusefu ku mbeera gye badde bayitamu mu kkomera gye batamanyidde naye nga tuli mu kusaba bail ez'abantu baffe okubanga babata ensonga ez'abakwasa tezisibya babataddeko omusango wa unlawful assembly kyetulowooza nti ogwo omusango bagubataddeko obuteesi nabwowayiriza essawa yaleero mu munisipali y'e Makindye Ssaabagabo okubanga abakulembeze 40 bonna bali munda kitegeeza Makindye Ssaabagabo erinamu ekituli mu buweereza okuviira ddala ku mmeeya executive n'obukulembeze bonna obwamba mumbolola. Twali mu meeting ya mbaga n'olumbe batusanga mu kikomera waka wa mmeeya ne batukwata ne batutwala tutuusewo ne batugamba mu ate mubadde mu meeting zisimaze koleza byabufuzi. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.